management. Yes, bagamba nti odduka mu management si nti era oyina empisa embi buzibu ki? Okuva nava mu team no sleep ndowooza nakakola n'abantu abalala nga babiri benkola nabo kati. Okay. Then ndowooza ne Kim Hanks. And Kim Hanks nina amendments ze zaali zigaanyo tuukibwako nga ye munaga nti natandika okukola nekugamba njagala kino na kino. But then ebimu ne bigaana and n'okiraba nga kipersist nze ne mukita mu mutima mulungi. So I have a team. Katazi no sikola na management team, specific management, but nina team yange. Okay. Enamba je ziri ezaawo yakwata amasimu ga booking. Tulina Silverback kwali ku Silverback Lounge. Ali awo manager Silverback Lounge nabo tukola nabo waliwo gayo mlaba mwita Fahad. Like nina abantu bangi ku team yange. I have a lot of people on Darlington milimo kijakola. Yakwata videos affe. Darlington. Hey. Darlington akwata videos affe. Era videos zange zisinga ja kwekanga nga yazikute because twatwana entukola nzikiriziganya ne tubaka agreement ze twatuukako nga video jazikolanga. Webale kuba nti wakubya akayimba. Yuda. Wakubya akayimba ke bayita Yuda. Wabadde otegeeza ki? Era line zirimu eza Yuda. Kyabikanga eza attacking abantu abenjawulo. Wamma bakugamba ki munange joyita. Bayogera ki ku Pinky Josula. Banjogera ke yagagambo man byestakola. Ate tsingo kunuma mikwano jaffe bana befula mbubali mikwano jaffe. Nero akuba waliwo gaye yagamba. Munebe wanika ku munene yo mubire nebera biro muliro gocherayo. Okay. Kati ye situation je tulimu naye. Bogere it's okay. Bayuda. Bani ekitufu badogamba because waine emikwano ejaba waje watambulanga najo naye oluvanyuma lw'okwawukana n'okuba akayimba ka Yuda be wali otegeeza? Oba nti kunyonyole nti nina emikwano mingi kati siso abeda specific kwani gwe nayimbidde kayimba ka Yuda naye akagatogwe katuuka ayambali. Kyatuukawo okuba emikwano Jowie Landa ne Pinky bagamba nti no mwawukana bubi era omutalinya wa munne walinyeewo. Tetwayawukana bubi by the way naye ekituufu kiri nti nze oba nkugambe ntya njagala okubeera I want to be somewhere where I'm appreciated and valued. If I don't feel appreciated and valued, I will walk out. Okay. Ate sibeera wantu wetulinga obuli omu agamba nze ngenda kusinga kino bankusinga kino. Enjaganyo nembera n'emikwano nga fenna buli omu ayagaliza munne nga fenna tulina okutuuka ku top fenna rather than competing with each other. Bati bagamba nti gwe walina enkwe nnyingi era nga toyagaliza. Lwaki ye mikwano gyonna gye mbeera nagyo. I've been with Nina for a while. Wali olideko Nina nga yogera ku Pinky TV. I've been with Nando Love for a while. Have you ever had Nando Love say something bad about me? Kyekyabawukanya because yatuuka n'ogamba nti circumstances wawulira bubi ng'agenze mu TNS. Siwulirangako bubi about that. Ndowooza I was among the first people to tell her, like to congratulate her nemukubira nako kusimu. I called her to be sincere namukubira nenjogera naye about that. Like natuogera mugabe emikwano like yali twasoka into video calling and then after the video call initially nali ndowooza ne Nando bewaka netumukubira video call awo netwogera naye then after nemukubira ne personal call nenjogera naye like nga kyaliwo mwe wako kwa advice munnayo nomukwano gwange ate lijali jenava nomubuulirako naye agamba nti wabyogera mu mbeera etali ya mutima mulungi. Singa nali nabyogera mu mbeera etali ya mutima mulungi teyandikomyewo nangamba thank you. Jovala nga agamba nti no ye yakowa entalo z'abakazi z'abawala. Nze nasinga zikowa ensonga ati sibabeeramu. Ensonga lwaki? Ensonga ati temubandabamu n'owulira nti Pinky n'olwawo n'okundaba nga mbalimu. N'embeera ewange n'ensirika kuba ye wali emirembe gyange. Agamba nti no Jovala nga yabakweka ne boyfriend we. Who wants to know her boyfriend? Who cares about who fucks you at night? Ndi no muyina emimwa emiwanvu n'olugambo. Ebyo tebitukwatako gwebera na muntu omweyagala ebyammwe tebina ebinkwatirako business yange nga Pinky. I don't really care about who is dating Jowie Landa. Lwaki agamba nti no ina omutima mubi? Simanyi naye kasitani at least nina omutima. Naye ng'olina omutima? Nina kasita nina omutima yeguba mubi alhamdulillah Allah gwaba yampa naye kasita aba buli tosobola kusanyusa nsi yonna definitely. Kituufu wamugamba aleme kugenda ku TNS n'agendayo ne mwekyawa?
Saabimanya nako ngagenda mu team no silipate ekirala nze siri entitled ku bulamu bwa Jowie Landa nti nze nina omugamba ekyokukola. Ekyabawukanya ekituufu. Circumstances ziriwo ezo ate tetwayawukana nakwawukana because twogera but we are not as close as we used to be. Awo wenjagala mwali close temukyali close. Obuzibu bwava because yagambye nti aludde n'okwogera naawe. Bwakoma ddi okwogera naye? Sinakoma kwogera naye nakoma ddi omulaba. That would be the right question. Wakoma ddi omulaba? Si banga ddene nali awo nga ndi waka ne bajja ne bankimanyi tugenda out so si banga ddene nnyo. Nabo ndowooza balaba nga nsirikidde nnyo mu nnyumba ne bajja ne banzitayo nali awo ewaka surprising ne bankonkona ne bangana naye wayeyambala tugendeko out obeera nnyo ewaka. Naye bagamba nti gwe wali oyagala nnyo okwefuula owakabi era ng'oyagala okwefuula top ku bo. Ate nze nze ate ndi so down to earth era wembeera mu mikwano gyange serabanga na wakabi. In fact sina kwewana naye abalina okumpa nate boogera bibi but the fact is ndowooza nze muntu asinga okubeera genuine nze asinga okuba sweet among my friends because I'm such a cancer so I'm the sweetest amongst all of them. Ndio olina n'olugezigezi wali obaleetako olugezigezi? Olugezigezi ndo nina lungi ndi picky. Nina olugezigezi naye siruleeta ku mikwano gyange ate nabo bakimanyi buli muntu abeera ne principles ze ez'obulamu era nze ogenda tandika obeera mukwano gwange ng'okimanyi kalina olugezigezi keepanka naye tukagalirayo ye waffe. Nina olugezigezi olwo tewali saadunzijamu because lumponyeza lunsavinga from a lot of disrespect. Neyandyagadde okumanyira kutunanaga naye ako bangamba kalina olugezigezi nomanya wookoma. Kituufu Nando Love era still naye yali mpagi luwago okubaawula? Nando ndi mujjeemu mukazi wattu tabiriimu lwaki Nando abanjawula ne Jowie Landa? Nga mwagala ono akuwandikira oluyimba yaba awandika oluyimba olwakabi akuwandikire nedda ate ne Nando Love sife tumugambe ekyokukola ate Nando Love era si ye muwandiisi w'ennyimba yekka. Si mu bubi but in a good way because Nando Love asoowandikira Jowie nze Dr. Brain nampandiikira oba Dr. Brain asobola owandikira Jowie Landa nze Nando Love nampandiikira. Wali Jowie Landa omukolako olugamba kuki ewa mu bintu byakola? Ewa najjako wano ne bagamba Jowie Landa akola kino by the way ndwawo n'okwogera ku linnya lye mu bantu baga nze mbeera nnyo ewaka so sina budde bwalugamba ebintu by'abawala like I'm such an introvert nti nkola nnyo ebyange I do me mbeera nnyo ewange n'ensirika kati obudde obugenda mbeere mu ŋŋambo z'abaana abawala butini nnyo ndowooza buli 0.01% on my life schedule. Kwagaliza birungi byereere. Amiina. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya Rama Pinke? Bitambula bitya? Amiina mpola mpola alhamdulillah tugezaako. Ekisiibo osiiba tosiiba? Siibidde nno ddala era simanyi kino ekisibo kya guno omwaka. Kyaka nze ngendo singa okifunamu kuba nsiibye bannaaye paka kuwulira bubi. But ebintu byokola nga biraga nti si by'abasiraamu. Ndaki? Ennyambala. Eriwa. Eno gye nyambadde? Ennyambala. Omusiraamu akkirizibwa okuyisa omubiri ebweru mu kisiibo? Akkirizibwa naye kati bizinesi munaaye tukole ki? Naye ng'olweggulo mu biseera by'esswala onsanga of course nyambadde sharia. Waliwo n'abamanyi okunkwata offside ne bansanga mu sharia so. Nyambala sharia ne nyambalako n'ebyange. Okay. Muzeeyo muwuliza? Nzeeyi. Nzeeyi taata? Yenga mwesibye nnyo ku taata wange. Nedda simuwuliza. Ki ekyatuukawo between you and your dad? I don't know. Be honest. I swear to the Lord. I don't know. You don't know what really happened? Yeah, I've just grown up with my mother and that is it. Ne bagamba nti muzeeyi we yagezanga kukunoonya oba oli awo akwetondera ebyamusobako ng'omuzadde n'omulaga egino. I think nakubira taata wange ndowooza nasembayo badde omukubira. Siri sure when I last called my dad. Naye nasembayo omukubira kati nga ndi mukulu nga nkuze ebyaddala. Ne mugamba nze olwa. Najjako essimu. Enzamu ne mukubira. Ne mugamba eri ekika.
Nanyanzi tozanga ndaba liri alai katali tegedde. Okay. Nangamba nkutegedde nanzijako. Profiga agamba leave people to be. Ekinzo kuletera muzeyi wako zalamu. Simani. Honestly, I've not really had moments with my father. I cannot say Mboba. We had misunderstandings or we had issues because I've not really, like in my life, I've not had a moment like nga wendi naye wano went with my biological father, no. But bagamba nti oba oli awo mama we yakukyamye. Okutuuka okuba nti akukweka ku taatawo. Not really. Mama wange naye yamukubirangako sometimes. She also tried nebayomba n'owuliranga she's having misunderstandings, but because by then nali muto byabakulu obireka n'otabiyingiramu. Okay. Ye mami ali ati? Mami is okay. Gyali omuwuliza? Mwogera on a daily? Kiki olinawo ku music? Yatemunalaba? Nze abantu bw'ogamba? Nina oluyimba olupya baluyita Yuda luli ku YouTube yange. Luli ku YouTube channel yange nalutadde ndowooza recently. Okay. Bagenda bba balulaba anytime video egenda fuluma ngiteekeyo so babeere nga bagirinze anytime. Management ye entuufu yeeriwa? Because abantu bagamba Jeff Kiwa ate Darlington. I kept on siba bagamba me I have a team. Sina specific management but I have a team. Nina team y'abantu benkola nabo. Darlington management abantu benkola nabo. Like team yange mwesiganyo like otukolera video so. Batula naye ne boogera balina agreement naberanga tukolera videos zaffe. So I can say he's part of the team but on videography not really management and stuff. Kyekikuleetera okuba nti oyawukananga n'ezi management ez'enjawulo? Because abantu bakwogera nti ozunga buzunzi management. Manyi kyenjagala so I don't settle for less. Kiki kyoyagala? Kyenjagala nkimanyi era benkola nabo babeera bamanyi nti kati kino kyayagala kino takyagala. Gw'omu ku bawala abaali bali blessed okuba nti okola n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi. Jeff Kiwa, Darlington n'abasigadde. But Jeff Kiwa waddukayo nga bagamba nti olina empisa embi. Nazo mpisa nsiba nkibagamba banaye mutuleke omuntu bw'oba toli mu bulamu bwe tosamanya kituufu kiriwo so or keeping on ng'ojaji nga naye wemba nvuddeyo nekugamba nti circumstances lead to something tosala gwakawala nga towuliriza gwakalenzi so sawa zino muli entitled okusala ogwakawala because ogwakalenzi temujja guwulira you will not hear from him. But if I tell you circumstances nemusigala nga mukinsibyeko nti nina empisa embi then basi nakyabakolera mwe mukitwale nga bwe mwagala because temujja funa the other side of the story I promise you. Twogere ku luyimba Yuda. Walukubidde ani? Because line zonna ezirimu olinga alina gwe yabadde attacking. Akagatto gwe katuuka yabaakambala bangi ba Yuda gwe katuuka yabayambala. Me I've been with a lot of people in this industry and ndabye abantu ababi bangi mu industry yaffe. Ati bimanya okutabukako noga naye bana kamba imbire yakayimba because that is my only way. Yengeri gyenso communicating n'omwoyo gwange kuyimba. Okay. Kati ekintu bwe kintabukako nga kiri emotional I end up coming up with a song about it. Wayina emikwano era nga tumanyi nti kati mwafuuka ba family. Mwali bafuuka ba family. Yeah. Ne mwawukana n'okuba akayimba Yuda. Bwe wali otegeeza? Mikwano ki? Je nayo okuli Nando Love. Aish. Okuli Jowie Landa. Abantu bemwogerako nabadde nabejjo kati simanyi bakimulowooza nti twayawukana. Mwabadde nabejjo dinga nze yabadde nabo. Wabadde nani? Ne Jowie Landa. Nani omulala? Ne Nando Love. Olimba. Ate nkugamba. Wallahi billahi tallahi olimba. Ate ng'obulidde. Wallahi billahi tallahi. Ndayidde ndi musiba. But abamu ku mikwano gyo okuli Jowie Landa bakwekokkola. Bagamba nti olina empisa embi. Ate olya mu lulime ne mu luzise. Obuzibu bwavawo kuba nti mwava mukwano mwawukana. Sirina gwe nayawukana naye by the way kuboyogera nabo. Kuboyogerako. Buli omu njogera naye butuli fine. Kati simanyi lwaki musala ekigambo. Lwaki oluvannyuma lw'okuba nti nno mwayawukana temukyabondinga bulungi n'okuba akayimba ka Yuda. Tunula mu kamera ye. Nani? Sina gwe Nando Love. Bande Nando Love tetulina. Jowie Landa. Kale Jowie Landa. Njagala mubanoonye mbateeke mu kamera mbabuuze mulina obuzibu ku Pinki babagambe. Nabadde ne Jowie Landa olunaku lw'ejjo nga nkola interview. Yes, ne nkola naye interview n'agamba nti Roma Pinki oyina enkwe. Jowie lwaki olimba abantu? Roma Pinki toyagaliza. Yensonga lwaki yabakweka ne boyfriend wa
omutuufu gwa dating yatukweka boyfriend we yes naye tewali yali ambuziza ku boyfriend we nti musala ebigambo nze bebe nti sibikola muna era waba yakyogedde ng'akyogerera mu simpula nti nze ndayira kufa Jowie Landa yagambye ye yakoowa entalo z'abawala because mwalina akamanyiro kyovula nga yagambye bawala oba yagambye pinki tulina akamanyiro n'akajanja sikimanyiiko ekyo nenze personally simwinaako tabu friendship yange nga bwe yali naye bwekyali so nedda because yagamba aludde n'okwogera naawe oh really wakoma ddi okwogera ne Jowie Landa nga bw'okoze naye bwe yakikoze exactly naye nga si bbanga ddene emabega because we went sijjukira lunaku but they came at my place recently si wala nnyo eyinza obba wiiki ng'emu babiri omanyi Jowie Landa gy'asula mwaba omukwano asula dda asula awo buziga kulukulirwa okwo naye amanyi gyensula era wasinga mbuuza gyensula naye yandigambye gyensula lwaki mulwanagana nga temulwana just mwe mwagala tulwane naye tetulwana bagamba nti there is no smoke without fire okay there is no smoke without fire but I don't think there are any I don't know but tetulinaako buzibu kigambibwa nti wamugamba aleme okujoyininga TNS nawaleza empaka najoyininga n'omunyiigira ng'ate gwe wavaayo not really kati natereka nkugambe I was among the happiest people okuwulira or like I was happy to hear that Jowie has joined Team No Sleep era nemukubira nemugamba oli mukwano gwange I am happy for you and you are somewhere I've been before and at least ogenda dilinga n'omuntu gwe nali ndirizeeko naye but nkwagaliza kisinga but like nkwagaliza kisinga okufuna ekisinga owooli weewale kino ne kino full stop naye ate bagamba nti wabyogera mu mutima mubi si mulungi no nga bw'onaagambako munno no kati ogenda kudeetinga oyo guy naye nali mudeetinzeeko kati wowe oyagala muwangaale mwenna just weewale kino ne kino ebisigadde bijja bafine ate nga yagamba nti wali tomwagaliza ekyo kikyamu singa yakyogera nti simwagaliza then in the long run teyandize nangamba man thank you for what you told me because she did olinga agamba nti yajja n'akwetondera ku byewamugamba n'engeri yakuyisaamu tewali yeetondera mune kuba tetulina kyetwekola singa babasibira mu kasengeke kamu ne Jowie Landa tukuba pate mpaka tukuwulira bubi I swear tukuba pate mpaka kuwulira bubi kiyinza okuba nga kiviirako abawala okulwanagana mu industry eno ng'ate bonna bali ku the same business ezo mbeera z'abawala by the way abasajja mulina kyemutasobola tutegerako ffe abakazi kati waliwo omuntu ekintu ekisobola tukutukako gwe omusajja n'okireka bulesye neffe abakazi tuli pikipiki tuli sensitive a little bit tubeerabeera ku busongasonga omuntu bwalaba nga tebulina nnyo n'amakulu on the main side neffe abakazi tusobola okukabeerako but the other thing about us we don't tetweholdinga nnyo grudges era omuntu we muba muyinako akantu kammwe kavaawo eventually ne muterera so kati mwadizemu ne muterera ne Jowie tetwawukanangako banna ekigambo ekyo kikulemye otutegeera bakona tetwawukanangako kati kabagambe misunderstandings ezo ezajjira nalina interview someone asked me nga tetukyakulaba nnyo na Jowie Landa nambuuza ebibuuzo bingi nemugenera ne mugamba osobola obeera n'emikwano but naawe mwenyini olina close friends olina just mikwano gyo nga temuli so close and olina giri nga gyo mu mwaka oyogera nabo omulundi nga gumu you understand so I have closer friends abali close ennyo and Jowie is among the friends that I have ti mukwano gwange ali awo nti sobola nga soogera naye buli lunaku basobola nga tetuli nnyo in touch but ye muntu gwe nsobola okusanga ne twebuuzaako oba ye muntu gwe nsobola okugamba ampikireko wale wajja olimubuuzeeko possible naye bagamba nti era ebimu ebyabaawuka yali Nando Love naye bannange aye kati Nando Love nga twawulira kino bagamba nti Nando Love yabaawula atya kazi batu bamwayiriza bwerere atya emboozi ogimanyi atya emboozi ogimanyi bulungi yatwala Jowie Landa kulwaki
Lwaki manja ukane Jowie Landa olwa Nando Love? Mbozi jingambe sina chemani lwaki manja ukane Jowie olwa Nando Love? Okay. Sirina nsonga. So embeera bwetyo ogenda gituusawo okuba nti ochanganisa management. Apparently simanyi bwe mukitwala naye ndowooza okuva yenava mu when I bam team no sleep ndowooza nkoze n'omuntu omu Kim Hanks and Kim Hanks twalina issues ebimu ku bye twayogerako ebimu byali tebituukirira nga bwe twalina kubikola and as someone who loves my career ayagala okulaba nga nina ekiddako I had to call him and we make amendments and moving on. That is all. Management chenda da jena vayo ne bagamba. But bagamba nti ebimu kubikuleetedde okugwa. N'okusigala wooli. Olina olugezigezi. Ekyokubiri. Olugezigezi. Lwaki mbasibira na lugezigezi? Ekikuyamba okireetako olugezigezi. Ekikuyamba. Ebinyamba sibeetako olugezigezi. But nze ng'omuntu naturally nina olugezigezi. Gwe ng'omuntu. Era buli omu alina okubeera like I'm so principled. Being small and short, omuntu asobola okwagala okukumanyira nga bw'ayagala. So akajanja kange n'olugezigezi binyambye nnyo to keep myself in position where I am respected all the time. Okay. Era bagamba nti oba oli awo ne mamiwo naye tafaalidde nnyo okuzimba olugezigezi lwo. Mama just echimuliko, she's just being a mother. I don't know whether you can understand me. My mom is just a mother who has one girl that she has raised alone. Okuvanga chali muto mpaka wali. So she's just being a mother. Omusajja gwe bagamba nti gwe wabbako iPhone mwewuliza. Ate mwagaza ki? Samubbako na iPhone gwosobola okubba ku muntu ekintu ne batakusiba. Mwekyayira ddala? Kwekyawa nga yetweyagala ddi. Ate nga bagamba nti yavaayo ne mukola emikolo ne babawa akasente. Abantu abafumbo tebabeera mu maka geegamu nga beeyagala ne bazaala n'abaana. Oba bye bimu ku bikubonyaabonya omusajja yakolimira. Gwe nkulabikira ng'abonaabona. Nkulabikira ng'abonaabona. Kati by the way, let me clarify something. Pink is okay. I am happy. Nine essanyu lyange ndi okay. I have my peace of mind. I'm healthy. The only thing though ekibadde kiri down it was music and sigenda kuta music kupesi y'abalowooza nti mbonaabona gye baagala. Nja kuta music wange mbudde mwenjagalira omuteera nga ndi ready nga nina ne strategy entuufu ey'okutambuza oluyimba lwange. Sigenda kukolera ku pressure y'abo abalowooza nti bonaabona. Togenda kaddiwira mu industry ng'olowooza nti nkyali mwana muto, nkyali na teenager moreover. Okay. Yes. I still have a lot of time in the world. Kwagaliza birungi byerere.